for the next 5. Meya w'eggombolola e Nabweru omujja Jumba Kasimu awezenga bagenda okutumbula bulungi bwansi mu ggombolola eno okulaba nga bakola ku nsonga y'amakubo n'obukyafu. Tulina enguudo mpitirivu nnyo endala tetusobola kuzikola nga tetukoze bulungi bwansi era nja kubatawaanya nnyo eyo gye muli nga mbakunga. Jumba Kasimu bino abyogedde oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro wamu ne bakansala be ku mukolo ogubadde ku kitebe ky'eggombolola eno. Asaba Janat, swear in the name of the Almighty God that I will give faithful service to this council. Bakansala balayidde Badero Buka Sulaiman awerekeddwako omuyimbi Mamuli Katumba kyokka nga bigambo bimusumbuye okwogera n'ategeeza nga bwalina ekizibu ky'okunanaagira. I will give faithful service to those council and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established. ninamu ekizibu kyo kale okunanaagiramu ekyo kya butonde ng'omuntu kindimu so naye nga ndowooza ekirayiro kirabye bulungi. Naye mwe abalonzi mwe bakama waffe kyonna kye munampa okuteesa nga kye kijja okugguka mu kanso. Yateekawo bulungi bwansi nga tugenda tukuŋŋaanya kasasiro oyo abantu gwe badde bayiwaayiwa ku makubo. Andrew Kasatiro nga ye ssentebe w'ekyalo asabye gavumenti okuteeka bannamateeka ku buli ggombolola okusobola okugonjoola ensonga z'abantu. Omuntu n'osiŋŋanibwa nti ero siba mukutte ebyakajjanja bodaboda twetaaga kanso eteekawo balooya aba buli muluka. Waka wa Pulezidenti Wakiso Justin Mbabazi akubiriza abalayidde okulwanyisa ebikolwa by'obuli bw'enguzi n'abalabula n'okukola ku beekomya ensimbi za gavumenti eziba zireeteddwe okukulaakulanya abantu. Tugenda kukolagana wamu okulaba nti abantu baffe eri wansi tubatuusaako biki bye babasuubira. Kyokka wabaddewo okulonda sipiika ng'embiranye ebadde wakati wa munna NRM Rahman Akiyimba ne munna DP David Musoke. Okulonda kugenza okuggwa nga Musoke awangudde n'obululu 24 era n'alangirirwa kuba sipiika. Town Clerk w'e Nansana Francis Byabagambi yakulembeddemu omukolo gw'okwambaza ebyambalo by'owa sipiika n'okukuba ebirayiro. Ono alaze byagenda okutandikirako. Bwenna agatta bakansala ne tukolera wamu buli kimu kijja kutambula bulungi bajja kuba mikwano gyange era nga bawuliza kyenteesa nga ne kyenjogera. So mbasuubiza nti tujja kuderivalinga. Meya Kasimu Jumba asabye kanso okukolera awamu. Ekituleese mu ofiisi zino tetuzze kulya naye tuzze kukolera abantu. Josephine Nkuse ne Waswa Beka Sente Kagere bakusakidde gulino ku Lawukede TV1.